People Power Nation Platform UK. People Power Nation Platform UK. Bakutegeza. Public demonstration. The leadership of Nation Platform, Chapter UK, they are informing the public and all Ugandans who seek freedom and peace in Uganda. They are calling upon all Ugandans who are residing in the United Kingdom to be part of their demonstration, which will take place on 27th of June 2025 at 10:30 up to 16:30 UK time. The demonstration will take place at the US Embassy, London, 33 9 Elms, RN 9 Elms, London SW 11 7 US. Bakutegeza timbere yombunji ngoyagala kumanya bisingawo ojja kubira abakulembeze ba chapter abongereza bakutegeze okwekanakasa kuno entambula na buchimbo kigenda okubeera kale njala kutegeza sasa nyakatambi kano ngabo osindika obaka buno eri abantu Uganda mwenna abasobola kugenda mu demonstration eno egenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza temwerabira nti okwekanakasa kokola ekintu kikulu mubango limu akatonga tola kola face yo please osobola kwambala mask oba enkofiira nosalako nojja mu kwekanakasa akalango kano kekaddako. Abakulembeze benchuka saako n'omuggundu ogwa People Power bakutegeeza bawangale mu ggwanga lya South Africa okutegeeza nti bagenda kukyaza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Center mu ggwanga lya South Africa era nga eno yenteekateeka n'ennaku zomeza agenda okubeerayo bulungi nnyo mugiwulize bulungi nnyo. Bategeeza mu n'abaana Uganda bagala enkyukakyuka mu ggwanga lya South Africa nti mubeere mukwaniza omukulembeze so ate n'okuleeta ebirowoozo byammwe bimwagala omuwa nga tugenda mu kalulu kano ak'ensasagge. Bakutegeza nti ngenda kuzomwezi 18 mwezi g'Omusabbiira 2025 ajja kubeera Lwakutaano ajja kubeera mu kibuga Johannesburg. Ngenda kuzomwezi 18 mwezi g'Omusabbiira 2025 ajja kubeera Mukaaga ajja kubeera mu ssaza bayita Umtata EC. Ngenda kuzomwezi 2 mwezi g'Omusabbiira 2025 ajja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town. Bakutegeza nti Protest for 2026 Ash Black Thursday mubeereyo mbungi nnyo mubeereyo mwenna. Keeko akalango ke South Africa mukategedde bulungi nnyo kajja kubeerayo nga president gyali bulungi nnyo. Ate akaddako tuve mu kwanjula video etandike kange ng'omuntu. Alright. Njalo tegeeza ba comrade mwenna mikwano gyange abalugana kona mikwano gy'omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga fenna gwe twaliko era gwe mwa mperekerako okumutereka ku bijja bajjajjabe ku kyalo kiwambya Ttanda. Ndi wano bategeeza n'okubasaba nti olumbe lw'omugenzi oyo lwa kusulwa amagenda kuzomwezi 15 omwezi ogw'omunaana omusika ateekebwa kuzomwezi 16 omwezi ogw'omunaana mu Makaage e Nakirebe. Kale mikwano gye mwenna abali bamutegeera Nakirebe saako ekyengera saako ku Mukaaga ku Lukadde abeera ku Lwenakawuka wali wa Kolokolo ab'e Busega saako ab'omundeba ku Butale ne mu Kampala mwenna bategeeza batamanya nti Mwami Nsumba Davis Katogo Muwanga yatugendako olumbe lwakwabizibwa nga kuzomwezi 15 lwakusoma 15 ogw'omunaana wabizibwe nga 16 omwezi ogw'omunaana esigadde ennaku mbale kale njagala bategeeza mutegeere mwenna bataategeera mwayi mu Uganda ensinga z'ensi yawula abantu embeera bwe twetambula. Alright, bwodo bulango njala tugende buterevu ku video eyatuleese kati tutandikire wandowooza okusookera ddala njala munsaliremu akatambi kano video eno njala muginsaliremu ebitundutundu mu giposting ku social media platform ez'enjawulo. Abakatuuka ku lunaku olwokubiri nabakolera post ne mbagamba nti Sheikh Ndirangwa Kasule asigaddeko nabaga nti ebitundu 7 ku buli 100 mugenzi afudde ebisigadde ala yanasalawo nabagamba ku lwakubiri post nzemu nenziba remindinga bamaliriza olwalwo ne bamulangirira nti Sheikh Kasule Ndirangwa Allah amujjuludde. Kitalonyo ddala abaluganda bikola emikwano okufirwako mukadde wammwe okufirwako mukwano gwammwe njalo twana okusaasira kwange okusaasira jjajja w'Obuyisiraamu saako n'ekiwa ky'Obuyisiraamu eky'ekibuli kitalonyo ddala okufirwako muganda mmwe saako mukwano gwammwe ala amujjudde olwalyo abaluganda bikola mukwano kitalonyo ffenna ly'ekkubo enjawulo ya budde. Post tuzitadde naziteekayo ku lwokubiri nali nabagamba ku lwokubiri ne mbagamba nti eri teri muntu lwakuba nti baatyo bagamba nze byange si kyabagamba nkugambira olumu n'oweesootinga ekyo ne kiggwa. Abatamanyi Sheikh Kasule Ndirangwa yono wano muyinza okugamba omusajja gwayogerako yalwa yono Sheikh Kasule Ndirangwa Allah amujjuludde essaawa zino naye nga yamujjulula ku lwakubiri yamujjulula wenakolera posti yali amaze okukola ki yali amaze omujjulula era amututte.
kati ebisigadde abajja bbira bamukatambi nga tubazo byogera. Alright. Kansoke mpisa obubaka buno. Amanya nze Lumbuye. Abangoberedde ebbanga eddene mumanyi. Besimanyi naye nga mumanyi. Ekyaleeta ku social media kuno kulwanyisa Fugabbi eriri mu Uganda n'okujja obulimba bwa Museveni n'okukyusa obukulembeze mirembe. Sajja ku social media muno kusiika binyeebwa. No, ekyo si kye najja okukola. Nze ekimbonyaabonya olwaleero n'okunoonya aziifu nti nabbo ende ku mulumbe sibbanko kintu kyonna sitamulanko omuntu yenna. Ekinnoonyesa Yoseri ne banne bonna Abanyarwanda. Nalinya mu luwombo lwabwe nga mbe exposing information gye mbawa. Kati gwe muganda wange bwe nzija n'enfuluma information n'ogitwala for granted eba n'otofaayo. Nze sina buzibu. Bw'ona ofa tebagenda kubika munze, tebagenda kuziika munze. Nange nange lwengenda okufa. Teri radio, teri TV, teri munnamuli mu Uganda, kabere YouTube, kabere blog agenda kuwa information gye nkuwa. Oba bakomrade abalaba social media gye bagenda okuwa bayinkyukakyuka. Wano omuntu asobola okuwa information n'oginoonyerezaako nga 90% ntuufu be baana b'enkyukakyuka bali ku social media. Ompulya bulungi. Kati bwe tubagamba nti ebintu bino tubimanyiimu era tulina information mutukkirize. Nze ekimbonyaabonya obulamu bwange body destroying kuba wa information. TV gye tasobola kuwa, radio gye tasobola kuwa kuva 2018 namba wa information. Kyensonga lwaki Museveni anoonya. Si lwakuba nti nsiika binyeebwa, no. Museveni anoonya lwekyo kumu-exposinga. Mwena mwena ajjukira nali wano ne ngamba nga bakatta Sheikh Nuhu Muzaata batte. Ne mbabuulira Museveni kyali ategese ekibuli, emmotoka yazigaba. Ne ngamba Sheikh Kasule ndira nga togeza n'okkiriza emmotoka gye bakuwadde, emmotoka yegenda okukumaliriza. Ne ngamba Sheikh Kasule ndira mulekera okugenda wa Museveni okulya ebijjulo ne mawuliriza abayitamu temugenda. Ne mubuulira bwe kimu nga bakigenda okuba. Nga omanyi munnange buli muntu alina embeera ze z'obuntu ate abantu abasinga mu Uganda banyooma. Manyi akanyoomonyo mukasa Abaganda bangi nnyo. Akanyoomonyo mukasa Abaganda. Akanyoomonyo mukasa Abaganda bagamba ekyo nga ani aŋŋamba Lumbuye wayitawo kaseera katono ekisajja kyatugamba information ntuufu. Namugamba nemugamba Sheikh Nuhu Muzaata kakafudde temukkiriza kintu kyonna Museveni kyagenda bwa mmotoka temukkiriza baagaana. Basigala bagenda Museveni nga batula mu nnyumizibizo. Toli amanga them, toli waakaba noli musajja Muganda bakozesa bukozesa era bajja kutta. Obaka buno bunalonga bujjukirwanga yali Sheikh Nuhu Muzaata batte. Tutandise video yagamba bwati. Tezo ziwangalirako n'empologoma. Naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza ne tuleetera ebizibu n'abalawe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala erumbajo zonna ku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya. Wallahi ekyasigalira yentege esigaddeko emu n'empologoma. Empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana insha Allah. Ente yatunula eno neetunula n'eno nga terabayo ayamba neega nti ukiltu naliibwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaata abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya nkakuddemu omulundi ogusemba gw'omusajja Omuganda omusoga omunyankolo oligino omulugwalo muki nkakuddira omulundi ogusemba naddala baddu ba Allah nkakuddira omulundi ogusemba. Ezo ziwangalirako n'empologoma. Naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza ne tuleetera ebizibu n'abalawe ne batugwako
tukijjewo ne bukeera ku macanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala erumbaate zonna ku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yentege esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuya nemugaa nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba neega nti ukiltu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamusaati abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya ono yabalya mulowooza munnammwe kuba mwagala nnyo okulya nkuzibwa temwagala kusiba ku mwana kuwummuza mimwa gyammwe yono talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We've had this before because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Nkakudire mwana wakatandikira kankakudire mwana wakatandikira Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. Kansulenti omukulembeze ngo Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Ngera soka muwa obubaka buno bwa security alert. Bentu yoka tusimbula akatambi ka leero nga bakayina okubeera bulungi nnyo. Nga bakayina okubeera bulungi nnyo. Mr. President, obaka bwengenda okusindikira olalo obwa security alert njagala obutwale nga buntu bukulu nnyo. Waliwo omwami bamuyita Prince Papa Stride David. Ono yono wano. Msajja wa NRM. My name's Prince Papa Stride David. Kiza. I'm very impressed of the current budget which was read yesterday for protecting Ugandan interests. Sigenda mulwako nnyo. Yono wano bulungi nnyo. Iyo yawo bulungi nnyo. Si yo wa bulungi nnyo yoyo. Tukyali mu security alert. Bwe yavuddeyo yamaze n'akyuka kati ali wano. Bwe yavudde n'akyuka kati ali luddawa. Kati ali awo. Mr. President wonna bw'oli. Ono mwami profile esoma nti muyimbi naye wonna w'omulabirako nga zze. Please ngenda kusaba zezinezimu ku nkwezenge z'abasindika. Oyo njagadde omuntu kutegeeza n'amanyo gawulidde sigenda mulwako nnyo olw'okuba nti obudde tulina butono era yono wano njagadde omutegeera era yono wano wonna w'omulabira ng'akusemberedde bambi totegana oyo zisabyalo ne w'omulabira totegana awo tuvudde tugenda kudduka speed ya yiriyiri. Kati njagala nsooke mala okuyisaawo information eno. Alright, Mr. President. Kunaku olwokusatu ndajja ne nkugamba ku gwoyita mukwano gwo bayita Kayemba Solo MP. Ne nkugamba nti Kayemba Solo gwolaba musajja mukyamu nnyo ebyange byogera kati ng'omusiza agulesiyani. Yazze ne ku kitebe n'akimakadi. Kati kankubulya information eno mu luzungu ogiwe bulungi ono gyevunulya mu Luganda olyoka otegere bulungi nnyo nti information yange gyempa tebaako bukokoliko.
Kayemba Solo muntu mukyamu bw'obeera naye ayogera birala bw'akuvaako bw'ati agenda n'ayogera ne banne ebirala n'omulimu gw'abadde asinga okukola kwe kutambula nga atandika okuneutralizinga chapter za struggle ebweru w'eggwanga saako ne within mu ggwanga nkidda mu Kayemba Solo omulimu gwadde akola ng'ali mu sisitimu ya mpuuga n'ey'amayiga n'ey'amuhoozi abadde ng'atambula mu diaspora ng'agenda neutralizinga structures abakulembeze ne mu Uganda mwennyini abadde akikola nga neutralizinga kati ekira kyobadde tumayika nkikunnyonnyole Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mu security alert njala weegendereze nnyo abantu boyita mikwano gyo bafu ebijambiya ebyaviirako Honorable Segirinya okufa era ebirimu omusajja gwe bayita Sewanyana Kayemba Solo naye mwali Kayemba Solo naye mwali era singa fayire beesobola okusoma obulungi Kayemba Solo naye alina kubeera mu kkomera lwakuba tebakikunnyonnyola bulungi era tewakitegera njagadde nkikutegeeze ne Sewanyana lwe yajja ku kibe n'omubuuza nti bweyogera bituufu oba mugenzi Segirinya bweyogera bituufu mukulu Sewanyana yateekamu erinnya Kayemba Solo kuba teyalambula nti y'omu ku bali ba mastermind b'ebijambiya lwakuba tewakikatika nkusomera message eno mu luzungu lw'owulira obulungi. Mr. Chemical Ali, please inform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu that he should be very careful when he's dealing with Kayemba Solo. He is a real mole in Nup. He moved with President Robert Kyagulanyi Ssentamu, but after 2 days, he reports back to Muhoozi directly. He meets Muhoozi with his brother Moni. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni. Toinayo muganda gwe bayita Moni akuvuga olumu n'avuga ne Joyce Bagabe Manga. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni akutera kuvuga olumu n'avuga ne Joyce Bagabe Manga. Tuli nabagambye naze 219 kati sisalikako musale. Ulira bulungi. Kayemba Solo is a real mole in Nup. He moved the Robert Kyagulanyi Ssentamu, but after 2 days or 3 days later, he reports direct to Muhoozi. He meets Muhoozi with his brother by names of Moni. The driver, that driver also drives Kayemba Solo and sometimes drives Joyce Bagabe Manga or Joyce Bagala. Kayemba Solo has been included in Bijambia. Kayemba Solo has been included in Bijambia. In many deals, even the other of Mpuuga, he was used as a mediator between Keti Kavuma and Yasin Kawes, because those are the two people who brought the deal of getting the Nup MPs. Kayemba Solo is much aware of Bijambia, which occurred in Masaka together with Mpuuga. If you can recall, even Honorable Sewanyana mentioned him when the president asked to clarify what happened in the prison, just because all our minds were on Mpuuga, but Kayemba Solo was mentioned. That man Kayemba Solo is too dangerous to be near our president. Him and Joyce Bagala Manga, one day they made some of one day they made some Kibozboz Mokati member for launching or for lunch, and they emphasize them to stay away from abusing Mpuuga. Kanka kudire bulungi nnyo mu Luganda. Abakatambaye Luganda akabadde bulungi nnyo. Amukulu lumbi yenkulamusizza nnyo Ekekobeko Ali. Njagala otegeeza omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere mwegendereza nnyo ne gwayita mukwano gwe Kayemba Solo. Musajja mufu nnyo era mukyamu nnyo. Buli lwasinkana president oba alina presidenti emboozi gye banyumiza oba byagadde okubega oluvannyuma lw'ennaku 2 asinkana Muhoozi Kanyerugaba ye ng'omuntu era amusinkana ne muganda gwe bayita Moni ono atera okuvuga
atera okuvuga Kayemba Solo era olumu avuga Joyce Bagabe Manga. Kayemba Solo abadde nnyo mu ddiiru era nga n'eddiiru y'ebijambiya eyagwa e Masaka eyaviirako Ssegirinya Muhammad saako ne Ssewanyana okusibira mu mbuzi ekogga n'atuuka n'okufiirayo era kitegeeza nti omwami ono ebijambiya birimu era bimanyi. Omwami ono yabadde omutabaganya wakati wa Ketty Kavuma ne Yasin Kaweesi kubanga bana babiri bebaleeta ddiiru ez'okuba nti bateeka abakulembeze baffe ba National Platform mu bijambya ebyali Masaka. Kino ne Ssewanyana kennyini bwe yali ng'ali mu maaso ga president ng'abuuzizza ku kiki ekyaviirako Ssegirinya okufa ne Ssegirinya byayogera byali bituufu. Honorable Ssewanyana yayogera ku Kayemba Solo akuba nti ffenna obwongo bwaffe twali tubutadde ku mpuuga ng'omuntu naye nga Kayemba Solo yayogerwako mu nteekateeka y'ebijambiya. Era omwami ono ye kennyini ebintu byakola tebikwatagana mateeka kubanga muntu wa state mumpulya bulungi nnyo. Omwami ono ayogeddwako ebintu bingi nnyo ebyakabirwa kuba nti abantu bate bamuwabudde naye ng'era badiringa bulungi n'omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita Joyce Baagala. Era y'omu eyategeeza abakulira platform eya YouTube gye bayita Emboozi mu Kati nti n'abatwala okulyamu ekyemisana n'abategeeza nti abomboozi mu Kati nga pano yagweri tebagezaako nnyo okutwalira ebigambo ebirumba Honorable Mpuuga Mathias Nsamba oye Kayemba Solo. Mr. President ndowooza owulidde bulungi nnyo ebyo njagadde obbe kugamba obitegeere bulungi nnyo. Tugenze mu maaso nga nnyongerako ekirala. Message era naye following eri banga greetings Mr. Fred Kajiberumbuye. It is good that you talked about Kayemba Solo. Waliwo omusajja wa SFC ayitibwa Hassan Mukiibi. If you remember eyali asonga mu ba MPs to be beaten when Museveni was chasing age limit, he was in purple shirt about to stand against Kayemba Solo in Bukoma Nsimbi. He might already be in agreement with Kayemba Solo. Bamuwe sente and the guy is loaded. Then Kayemba Solo atekewo ekibozibozi yebuzebuze ng'afukaana aba then ekifo akirekere omusajja oyo ye aliyemu ebinyebwa atambule. Eyo na information eflowinga bulungi nnyo. Kati awo tetugenda kulwawo njagala ekisaasi ky'ulitalati tuzikomyawo tugende ku information eyatulese. Wabula nga bemmala security alert ya president njagala kuyisaawo security alert y'omu Kikuubo mu Kampala Central. Mwenna abantu b'omu Kikuubo saako paaka empya ne paaka enkadde mwenna bakolera awo. Mulina ekizibu ky'abambega bangi nnyo aba Museveni mutamanyi era nga bamubakolera SMI abalaba Jat. Waliwo omwami ono yeefuula omutembeyi ye Moses Kabanda. Moses Kabanda ono mbega wa Museveni era mwenna abasubuzi ababbiddwako ensimbi abakwatiddwa abattiddwa nga mubankyukakyuka omwami ono yabadde avunaanyizibwa ku mulimu ogwo. Ono ali mu t-shirt kya kyenvu oyo. Mwenna bali mu Kikuubo wonna womanyi mu Kikuubo side ya wonna oyo ye mwami oyo akola omulimu gw'okubabega nga babegera SMI ne iso omusajja oyo wa Jat. Kamubazuumingire mule bulungi nnyo yoyo. Kati enamba ey'essimu abaagala omuteekako ku layini mu bubuuzi lwaki abega abantu ali ku kasala 256 751 47 11 mugiwandika otuyita mu bwangu. Essimu yono mbega akolera mu Kikuubo awo n'okubega bannayuganda b'enkyukakyuka eri +256 751 47 11 45 mugiwandike mu bwangu tutulina budde mugiwandike mu bwangu. Eri kasalaba 256 751 47 11 45 ye namba y'omwami oyo mugisome yoyo mbega akolera awo. Kati awo tuba tuvuddewo security alert ziwedde akatambi kawedde aka security alert ziwedde katugenda ku information ya tulese. Okusookera ddala njagala okutwala
okwebaza kwange eri mwenna abavubuka mu Uganda abakidde box ne mulonda mwe banyomo balire ddala naye mukimanye nti obuvuyo badde mu kulonda okwo kwa bavubuka bwe buvuyo bugenda okubeera mu general elections era kino Chairman of the Commission akimanyiko bulungi nnyo ba RDC na buli omu bakimanyiko mu kibagenda okukola wabula kino njagadde kibeere ekigulalo gy'ebyokulonda okugenda okujja buli omu weetegeke nga kyogenda ogendako kimanyi ekisookera ddala abagezezaako nnyo okukozesa Natasha Broadcasting Service okozesa New Vision bukedde okuba amawulire agalaga nti endale muyawangudde naye olw'okuba nti Doni Wanyama alina omutwe gumulinga ng'ekibbo ky'akalo ye gwe omulimu gukati olupapula lw'eggwanga lufuddirwa propaganda blackmail okutandika okuteeka ebiwoziwozi ne munnaabwe omushana ajja ku NBS ne BBS okwogera ebigambo byetagatta akawutu akabakubye ne mu Kampala kyabaletedde okuleeta agayaage bapangisiza nga nkozi wa Misa Kabanda okuba na buli wamu wonna entebe eyo bakolaganya bamafiya okuleeta abaana b'amasomero okulonda abantu basinga obungi balondeseza abaana b'amasomero kitegeeza kugula tebalinawo bantu automatically akawutu akawangudde kino kikuzaayo nti tewabaddewo kibiina kyonna mu Uganda kivuganya Museveni nga Museveni n'obwavubuka bonna yabukola ki yabwerondera n'ateeka abantu be naye jjukira nti emiti emito gye gigumiza ekibira bana bakulembeze bavubuka kwe kusibuka enfuga ey'amazima n'obwenkanya n'emiti emikulu ekigenda okubeera emikulu enkya so mwe balinyo waledde abasobodde okubeerayo ekyo tekikuyugula ttama tugende mu maaso wabula ekibuuzo kyange kiikino Mr. President Consultant Kuoli abakulembeze ba National Platform okusookera ddala abantu bangi ndaye mujjeeyo empapula abantu bangi ndabye muzizaayo empapula nga munekedde mwe balinyo mubalire ddala okunekera si kibi ku lunaku olwokusatu nayogera ku kye tuyita financial lifestyle audit n'ensaba kiteeke mu kakwakulizo akagenda okubuuzibwa abantu abo ndi wano bategeeza Nyando Yoseferi Anita Amongi Salimu Sale Muhoozi Mpuga ne Mapuga sente zebakateeka mu nkwezi engezaabwe zizze mu NOP zirabika zisuka ne bilioni ya 20 since okusunsula bakwatandika nkiddamu okuva lwe twatandika okusunsula bagenda okwesimbawo Anita Amongi Salimu Sale Muhoozi Museveni n'Empuga bakateeka sente zisuka mu bilioni 20 nga baziteeka mu bantu enkwezi engeze basindise nga ne NRM tennazifuna wadde ziwunyirizaako zisaasaanya wabula ffe batusindikidde buli kiyenje ekiku kyonna kijje kikole kijje kimekkaadi which is okay mujje mu kimekkaadi naye waliwo kye bayita akasengejja era tulina olutala mu maaso nga babamye kaadi ate nga tukimanye buli genda gwe twogerako ti munyapi togenda kufuna kaadi wabula ekibuuzo kyekiriwa ekibuuzo kyekino bukyanga batubba akaluka 2 mu gumo tebadde wadde muntu yenna golabye ku kitebe mbwaze ku kimapapula yali akoze post kebere nnema ya bigambo bisatu nti free political prisoners we demand our victory njagalo jindagote kati bana abazze babadde nga luddawa era kye kibaleese kalendire kina bagambye nti enkbo ebetonya erete ebikongoliro erete obucupa bwa minoto obukalu erete mu endobe erete mu obusefuli wa aluminium bona kati obusefuli wa aluminium ebikongoliro obucupa minota bonna buzze bwambadde bunekedde bulina sente buzibuza tutegeera buli omujjango gye papolo jja kiwulira kati wano wale kibuzo kyange ekinene nnyo bembanga mukimanyi nti muli ba revolution okutandika ku chairman LC1 tugenze ku LC2 LC3 councillors chairman LC5 babe ba parliament njagala okubaza nku nnyingi muwadda oba nku nnyingi muwadda oba nesekito balinga ne zaake bali nga basatu bokka bebagetinze involved n'okumonitaringa akaluka abavubuka ku grassroot bamemba parliament abasigadde bona tekubadde n'omu afuddeyo kabere kansala kabere chairman LC5 ng'ate mukimanyi bano abalondedde oluwala bebagenda okukuuma DRC forms za president bebagenda okukuuma DR forms za president DR forms za mwe ku village level bwemba temusobodde genda kubeerawo mu layini ku monitoringa na supervisinga na kwetegereza obabba batya obululu mugenda kuba muze ku kima fomu mwe bakazi mwe n'abasajja mmwe abavubuka abalondedde olwaliro be bali meant okukuuma DR form za president n'ezammwe bwemba temwafunye guts zigenda ku supervisinga oba kuteekawo mbeera oba kuteekawo facilitation mukoleraani mwenna mwambadde muzze ku kitebe
ero nabazenga ba robot mukolerani kitubagamba never ever trust a politician in the focus yange liko president abantu bangi bankubidde amasimu sime cancer sime MOP bane tuyambe nabagamba please na losing appetite ya ba politician focus yange liko president one bwezije nengamba nti mwoga yakawa ne basanga ndya mwogo oyo baba ndowooza batya singa era ngati mwogo yakawa zisijja mulya waita akasera katono nyi basanga ndya mwogo oyo benaga nti mwogo akawa oza baba genda kundowoolezaaki mutandika okugatta dots bane baganidde okugenda okubeerawo mu kukuŋŋaanya obululu bw'abaana n'okubabeererawo banaasobola okubeerawo president banaasobola okubeerawo ekibiina bakansa bakyama nayosefu ne babembe bapale banaasobola okubeererawo ekibiina baaganye okugenda okusupervisinga okuggyako nkunyingi muwadda ndowooza ne zaake oba nono omukyala balina abantu basatu abasigadde bonna they went silent why Map Media CMP, Map Media CMP, no, Map Media, mwogezi nga fimu na maulide. Wabula, bano, buno mchiko wavuka, bwebuli no kuma diara forms a president, neza wameba parliament across the country. Bana abasajja n'abakazi tekuli yagenze ku ground, kukuma, wadde okuteeka mu ssente, wadde teri bonna basirise. Muna asobola okuuma diara forms a president neza mwana asobola zikuuma era struggle mugiyamba ki mwabazze mbungi awo nvuddewo njagala ombuulire buli muntu akukitebe azze n'ekitono nnyo abantu 20 ku kitebe bwe baali bakatubba akalulu twabagamba tukuŋŋaanye abantu tujje Victoria ffe mwenna mwazingira emikira mu mpale namusirika bakutte ba comrade baffe bonna bali makolera bafudde ne batubagamba nti muwandike post nti free political prisoners tebyayogera kati bakulu struggle kijje muyingidde mugenda kwesimba mu struggle ki mbabuuza security team ya president erimu nkomyo n'abala bakyabanoonya abala basse naye tekulu wadde yakola post nti free edi mutwe free nuwa mutwe free kya gundi wa Bobby Free teri wonna basirise wabula basimbudde buli mwaje n'abantu 125 ku kitebe nga mulaga nti muyina amaanyi twali tugaagala luli bwe mbate musobola kubanja ba political prisoners nga temusobola kukosa platform za mutwagazaaki kitegeeza mukimya bifo temuli mu kujjako mu 7 to remind you mwenna abakajja ku kitebe nga mulese empapula zammwe n'obusente bwammwe bwe mujje nabo ezo sente zimala okwasaganya okujjako mu 7 mu kigambo kye bayita protest vote ne surgical operation mwenna abakajjayo fomu ku kitebe n'abaziziza sente ze mwakakozesa zimala okukola kye tuyita surgical operation okujjako mu 7 within 7 working days in terms of surgical operation ne revolution rising buli muntu yenna ekitono nnyo aspendinze wakati wa million 3 abakajjayo fomu okuva ku kansala chairman Lucifer kubambe parliament ekitono nnyo omuntu yakaspendinga million 3 ku bipande ngali zammwe okwambala biki byonna ne demonstration mwali badde sente ezo mwazi singa mwali bakujjako mu 7 sente zibadde zimala okuorganizing okujjako mu 7 wabula mwe kyemutulaga nti muzze mulinga bazze mu toilet osale byayo male mugende no pusiya akusalira mu byayo kugenda twagala kujjako mu 7 tofuna bagamba nze si trusting MOP si kyalina muntu gwensinikirako binnyo sinagwensinikirako binnyo sente zemukozeseza mu surgical operations bali sobola okujjako mu 7 within 7 days abantu mutambulira buli watambulira ekitono buli mutambulira abantu 20 so fando za ku kitebe kwa kajja abantu bagenda okuwera akakadde nga betwali twagala luti mwasobola baleta kati mutugamba ki nze nganzira kumwe ne bagenda kukuba ejjinjo bagenda kutta ekiro kyayira budde bwa mubata wa malewo mbwa za ku kyalo kati kyemuzze okwesimba mu kiki tetwagala kujjako mu 7 mwagala bifo muzze kwesimba mu ki awo
kulwawo sigenda kulwawo era sagala bamalirako budde njagadde kuyita obuyisi alright kati Nyando Yosoferi ndowooza olwaleero otegedde bulungi nnyo nti ground tolina era kyandibadde kirungi nnyo n'owaayo obuyinza ng'obudde bukyali bino akatabe bajja kakusaliramu Nyando Yosoferi wantegedde bulungi nnyo nti ground wakatolina era wandibadde owaayo bulungi obuyinza n'odde wammwe e Rwanda ng'obudde bukyali lwaki njagala ombuulireyo ensi emu mu Africa mu Asia oba mu Europe oba mu Latin America government giri ataddewo enkola ng'etaddemu sente nga zigenda kuyamba bannansi with the creation ni parish model simanyi nigina njagala ombuleyo ensi emu ngero oluvannyuma bu president abayo n'agenda alambule ng'alambula parish model njagala ombulire ensi emu yali egaggawaza bannansi nga bakola ebintu ebyo mulina mentality yammwe ey'okukumira abantu mu bwavu n'okutandika okuba campaign nga bannamwe tebannakuba campaign kati Yoseri Nyandwe mu myaka ana gy'ofugidde eggwanga wandibadde okyasobola okugendamu ogenda okulambula enkoko bbiri okozesa biliyoni 6 ogenda okulambula embuzi bbiri emu ya bitanga emu ya kikuusikuusi endala nnema endala zaagana okuwaka n'otuuka okufuna ekifaananyi abasinga obungi temukoze photographic interpretation y'ekifaananyi kino naye ndabyeko bakomedi amu bakoze photographic interpretation lwaki mu myaka ana eyakubye ekifaananyi kino gwe kennyini weetadde ku grade eraga nti oluzinze popularity era tokyalina Yoseri gwe mmanyi eyeewulira eyenyimbwa n'otuuka okukuba ekifaananyi ng'olina obwana obutali wadde mu niigiina wadde sapatu ez'ekituli ng'abaana t-shirt gwe kennyini ekutuuka gye muwadde obwana obuto ne famire eno kitegeeza nti to eyo simbo y'ekifaananyi ekulaga tolina kintu kyewakoze mu Uganda for the last 40 years and nothing will change when you're still in power. Kino ekifaananyi mwe temwakoze photographic interpretation for 40 years. Abaana bayimidde mu kifaananyi balabe kino ekifaananyi okisindika ku seenyeni nti omukulembeze eggwanga yagenze kulambula PDM ng'abaana bali mbigere ng'abaana ne maama bali mbigere laba omusajja omukulu engatto bwefaanana omwana yambadde t-shirt eringa bulangiti laba t-shirt ya Museveni yennyini emutuuka gy'ayambaza kano kakazi kato olaba katunula ne kagamba kikino ddala kyemundeeseemu kino tunulira amaaso g'oyo omwana ga ne kino kikimundeeseemu kiki ekiwunya wano gundi kiki kyemundeeseemu wano kiki ekiwunya ani awunya wano wennyimiridde laba noono bw'atunula katugende ku taata yennyini atunula binsobedde ng'atunula mu kaleega laba enviiri alina kaweke ndwawo kusanga omuntu alina kaweke laba taata nkutwale kwani wano taata yasembayo emanyi njagala kulaga ekifaananyi kino mu photographic interpretation katusooke tudde wano buno bwana amaze obba balaga wano ako kakulaze nakano kakuga kiki kino ekibunya kino kinyimiridde nakyo wano kati laba Nyandwe laba Nyandwe omukono kati akano bakawulira ki ekiwunya laba Nyandwe yennyini tunira face omuntu ng'ozze mu kifaananyi nawe wennyini ng'ekifaananyi tokitegera lwaki bakubye ekifaananyi ekyo oli mu mask for 40 years katugende wano waliwo akaana akalala njala kudda ku mukazi omukulu ono wano oyo kati aba ki t-shirt kino bambi laba muwala wa Nantu Walumbye agaba kiki kino ekiwunya kyemutuleeseemu ene saati emu waba zibasibyeko na busibi erimu omusibyeko ku mutuuka bagisibye ku munne ogiraba bagisibye ku munne okugiri Nantu Walumbye ekima mutabani we bamwazise n'omweno famire okalala kagoba kiki kino ekiwunya lengera kasajja katu empale ya luwuluttirizo yi ya kitengi basigala ku mpale ya nnyina waako kati katugende kwa akazala yennyini labe baasa awadde baasa zakati zeyewaaniramu omulabwa atunula
tugende kuono iye tali mu kifaananyi yatunudde n'eri tabiriimu jangu kuono munyiivu muzibu mu kifaananyi munyiivu muzibu mu kifaananyi kati gwe yakubye ekifaananyi kino nga temukoze photographic interpretation for 40 years nobera mu kifaananyi nga abaana tekuli wadde ali mu ngatto for 40 years n'ogamba nti you are developing this country aho tuvuddewo kati okulaga nabagamba lulika video ko mukyalo yali alima nembamu ka forensics katono nembagamba nti anyone can be excited yokulaba omuntu ne afuta omulaba he's nothing abalaba ka interpret nebagamba he's nothing omukazi siwa ena ali mutabirimu okitegera tabirimu kati ka video mwakalaba kankabaddiremu wano waliwo omwana yakazannyo obulungi ninako kankabaddemu omukyala mwamulaba yenna yali alima mwategera lwaki nti yasigala alima ng'ebyetabiriiko sigenda kuta odi erimu kubanga for copyright ngera mutegere nti Museveni abantu abeesibako bwesibi nze nakola photography interpretation baga nti n'akakazi kali akajja akali n'akakona akalima kali ku squad ya Museveni nga buno obukazi obulogo bwatambula nabwo ndoza mulebe kyabadde abana nga bagenze okusinkana omukyalo ono oyo mukyala alima abaana bafe bakyukakyuka bagenze nabalaba omukyalo oyo olaba bulungi nnyo kitegeeza nti abantu bonna kati babeesibako bwesibi yayimirira naga gwe tolina ky'oŋŋamba uyo mulaba mukyala nga musanyufu bitya yasigala alima kati bw'ogatta ekifaananyi ekyo n'ogatta na bino kiba kikulaga biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ekyo bw'omala okiwulira olabika nsooke muggyemu wano njalagaziyaano fayiro yankubanga anaba munsabe nja kuga nti namuggyemu njalagaziya fayiro yange wano anaba amumubuuza nja kuga namuggyemu kuba mba simulina alright nono mbega mazomo bagamba naye kamuggyemu kati katudde wano kati nabadde ng'anya okwogera ku nsonga za General Moses Ali naye ngenda zoogerako olw'ensonga abaana bakozeemu videos ne zibuuka border ne zigenda emitala w'amayanja ne TV z'ensi yonna ne zifunamu okutya mu mateeka g'ebyobulamu omuntu yenna bw'aloozinga consciousness takkirizibwa kwesimba wadde okubeera mu ofiisi yonna General Moses Ali sirowooza nti mu district gy'akiikirira oba mu constituency yaliyo yekka naye okuba Museveni yamuteekawo ng'omusingo ng'ayagala kumubeezawo mpaka kuwulira bubi nga naye bw'ali tiyagala tufiirako kyakutte international media kitandise n'otuswaza ekintu ekibi wano ngenda balaga n'ekintu ekirala mulyoke mutegere ensi gye tulimu era wano wengenda okubagambira nti nabagamba dda nti balikwata Minister of Education ne bakwata UNEB ne bagiteeka ku Parliament ne bagamba nti buli muntu afuluma mu Parliament alete empapula ze Parliament yona bajja gizingako bakuba emigo batte ebadde omubira bulungi nnyo kati kansooke mbazannyira akatambi kano mwakalabye nze saagadde mugendamu nnyo naye kino kikutte attention y'ensi yonna okulaba nti bannayuganda tuli basiru nnyo wulira
Moving on in international news, our eye is on Uganda, where veteran Ugandan politician and second deputy prime minister, General Moses Ali, has been officially nominated to contest the National Resistance Movement Party primaries for Adjumani West County. But his frail appearance has raised a lot of concern about his fitness for public office. The 86-year-old, who is one of the longest-serving figures in Ugandan politics, remains seated in the video you are watching in his Prado SUV throughout this nomination exercise that was held on Tuesday at the Electoral Commission office in Kampala. Now, he was visibly weak, as you can see, and struggling to breathe, but he did not address the media or step out to greet his supporters. Some are saying because he can't, because he's too old. The Electoral Commission chair approached the vehicle, received the nomination papers, and endorsed them in his office, and returned to this man's car to declare him duly nominated. Moses Ali has had a long and very storied career, from finance minister under Idi Amin to the rebel commander of the Uganda National Rescue Front to senior roles in the NRM government under President Museveni. But currently, he holds the rank of general in the Uganda People Defense Forces. Of course, his public frailty, as you can see, has now ignited debate. Should age and visible health struggles disqualify someone for running from office, or does experience still outweigh physical strength in Uganda or Africa's political theater? This is very interesting. Some people were making the comparison to Joe Biden. I don't know. Let's take a look at social. Right. Nga muvudde mu comedy gwe mwakoze buli omu wadde mbokola ekintu kyayagala. Kino kirina ekifaananyi kye kisiigira ensi yonna nti abavubuka bannayuganda temuli serious n'akamu. Tosobola kuleka ggwanga ng'omusajja oyo akutte constituency namba nga takyasobola kuyimirira kuwa statement ya ddakiika emu. Takyasobola kutambula. Azuuro n'ennyano ng'ali mu situation y'emu ne muba nga mulina eggwanga ligenda ttambula. Automatically tewakigenda ttambula. Kino kitanishinze image yaffe. Olina kuinaga nti is this nomuga yes it's Uganda. Nagamba I pity Ugandans. I think all Ugandans are full. Nomugamba not we are not. Due to the system or to the regime. That's how they conduct themselves. Ate wali aba West Africa bavuma ffe. Naye ekyo si kye kikulu. Ekifaananyi kyaffe kifa n'abavubuka ba Uganda okuba nti abantu tebakyatubala mu magezi batuyita basiru. Ng'oggyeko ziri komiko ze mwakoze mu video. Ffe abavubuka b'omulembe guno tuswala okuba tetukyasobola kuba tugenda kukola ekintu ekyo. Ekyo nga tukivuddeko kuba katambi mwakalabye dda sigenda kaddako. Ensonga endala yiino. Mulabye bulungi nnyo olutalo wakati wa Theodore Sekikubo omusajja Orthodox member parliament aludde mu parliament ne mwami alidetedi ku Janet Kataha Museveni ngono yakulira ebbalakisi ekasijjagirwa Geno lwa Sande olutalo liye waabwe eyo. Mukulu Theodore Sekikubo yagambye nti omwami ono teyatula P7 teyatula senior 4 teyayingira ku university era talina bipapula bimukkiriza kubeera ki kubeera kwesimbawo indeed nga tebiriiyo. Naye order from above nti olwalwe nsinze n'okutya mu bulamu bwange bwonna bukyanga mbeerawo ntidde n'entya ne ŋŋamba wait a minute. Ekitegeeza bw'otandika ogenda okunoonya mu bajjeno bonna abatugamba n'ogwo bonna abaava mu nsiko bonna abasinga obungi tebali qualified kubeera mu office ezo. Bwe tutunula ku basirikale abali mu kuba abantu amasasi n'okubawamba okubajjamu enjala bonna abasinga obungi tebaasoma. Bw'otunula scenario y'abantu abaze batta Kaweesi abaze batta Kagezi John Kagezi n'abantu bonna bagenda okuleetera ttiimu y'abantu abo bonna abasinga obungi basobbi baani bonna nga tebaasoma. Lwaki? Omuntu eyasoma abeerako ne common sense omutonotono regarding the law. Jeno oyo Lwashande nga yakulira balakisi y'ekasijjagirwa okimenti yali asimbuddeko amagi gakube president waffe mu kalwa akawedde era musajja mukyamu nnyo mu bitundu by'e Masaka nti asobola okuwa order nga teyeebuziza ku tteeka ki ne batta ne bategumbula abantu.
okimanyi nti abaana bonna bakwata ekalangira basukka mu 10 mpuuga be yawaayo abaana bonna basajja battibwa teri wadde mwana wa muntu amanyikiddwa gyali ku birago by'olwasande nga mpuuga mwali linda kumala okuba ka video kano kalina linda kuwa kulya bulungi nnyo B7 twabagamba yagituulira ekinuuka wali okuddi n'ewaffe mu 1975 Piero inagigwa n'addamu Piero inagiddamu 76 era n'agigwa kali n'agamba nti agenze kabwowe awo Tanzania abagombozi we bajjira n'agenda mu magye teyajjukira kusoma naye siniya 4 teriiko siniya ey'omukaaga teriiko B7 teriiko kati twabagamba dda nti n'ekiseera kijja kutuuka okulona foomu kwali kwangu wano naye okuzikomyawo ziseeredde ziremeddeyo wabweru geeti nzigule mwe bafande mugulewo geeti mugule naye mbalagidde baba libaguddewo tayinza kuyingira wano empapula zaleese wano zikubiddwamu ebituli kubanga labayo eno gyayina yabaako mu semina yagenda n'abeera mu semina okuva nga ennaku z'omwezi 2 paka nga 21 one day semina nga 2 okutuusa nga 21 nga 2 okutuusa nga 21 Juni n'abeera nga ye Lieutenant Kano n'agenda mu semina ya lunaku lumu ye n'alowooza nti nno lupapula era kikino ekifaananyi kitayinza kwegaana wuuno tayinza kwegaana semina ya lunaku lumu gye yagendamu okuva nga 20 paka nga 21 Juni 2007 semina gyaleese nti nno ye certificate bw'ogattako eno agamba nti nno abadde mu koosi gyaliko Tanzania okuva nga 24 August 1998 okutuusa nga 4 Desemba 98 emyezi 2 bw'agenze babuwe n'ayongerako n'endala gyeyajja China bwe yaliyo nga ambasada nti yagattako mu byamagye ogirabye gy'abadde agamba naye nga terina bwesinziira bw'agenda okusembayo nti okuva nga 21 Maachi 1988 okutuuka nga 17 Juni era 98 gy'emyezi 3 yakola koosi eya International Security Planning ne Training Seminar ate eno yali asiimibwa certificate ey'okusiimibwa okusobola okulwanyisa obutujju eyabeerawo obutujju obwali e Kampala mu Uganda ye yennyini ng'akulira civil military relations yennyini ate neyeewa certificate mu ofiisi ate neyeeweramu certificate General Ashandi yabadde director civil military relations kakati neyeewa certificate ey'okweyozaayoza nga yeesiima okulwanyisa obutujju mu Kampala kati nayo nagigattako nga diploma yennyini ate neyeesayiningira neyeewa diploma eyiye kati ze zino empapula zaleese zigenza okutuuka wano nga za munguuba kati eyo yembeera bweyimiridde embeera bweyimirira bwetyo ng'oyo Jeno mulamba nga mu nsi yonna omuntu okufuuka Jeno ekitono nnyo okuba nga olina senior 6 certificate oba nga olina degree naye Jeno talina P7 talina senior 4 talina senior 6 talina degree Jeno kyovuna nti batta nnyo abantu kubanga tebalina common sense wadde tolibuusa ne wabeerawo omulalo wa NRM wadde temuseka wadde tolibuusa ne waliwo omulala wa NRM ekisinga okusasa yeesimbyewo naye ng'ekimwesimbisizaawo ng'empapula ze bamutadde mu register mbu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'Okubiri kitegeeza yazaalibwa in future before nga n'omwaka tegunnaggwako ali myezi 6 ye ali mu future ready yazaalibwa nga 24
ogwe 12 tannazaalibwa ne already alimu existence era ne mu kwesimbawo yabaddewo nga yeesimbye okitegedde empapula ze bamujulizaamu yazaalibwa 24 ogwe 12 yeesimbyewo kitegeeza tannazaalibwa naye waali yeesimbyewo wa NRM bamutaddewo nga agenda kuvuganya yazaalibwa nga 24 ogwe 12 tuli mu 26 mu mwezi gw'omukaaga aba alina emyezi emeka kati naye afuuse mulonzi ali ku kadi NRM register somaki register taliimu naye empapula ze zimukkiriza okuvuganya okwesimbawo zizino era ziraga yazaalibwa nga 24 ogwe 12 tuli mu constituency kye eno tuli Mityana North gyebiri mu kalulu k'abavubuka wano bayitawo batya wonna ekyalo ero si wano Kitonya kale sabo taliimu register taliimu wamma bayagajwa bawezi agenda myezi 6 naye abolako ennaku 5 tuli mu 23 nati ffe empapula zammwe ze mwatuleetedde zaawo abamaze okufuna ki abakakasa nti baavuganyizibwa ze tuliko ze tugoberera eno Uganda esaana kubako bomu abali emitala w'amayanja emukomoni muzimba Uganda empya Uganda esaana kubako bomu abagifulumamu ne mudda ne muzimba Uganda empya otherwise ekiri Uganda kitokota sikisaanikire bwetubaga nti Nyando Yosoferi twamusaba empapula nayo Kyamakere University ne tusaba Janet papula wa Kyamakere University Salimu Sali yayita Luswahili ati ne baleeta mu Sevenomics kati abatayita abasigala bakusomesa batya mu Sevenomics bamanye ekintu military strategies na kubega ebintu ebi that's why they have invested much in army kitegeera so ebintu bitubagamba ebyo kati awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala tetugenda kulwawo ndowooza ka video kano saakabazanyidde ne kansoke malo kuba omulanga twongera okujjukiza Muhoozi Kainerugaba ne kitaawo Museveni bambi Major Auma Kismat Momote taina musango yali akola obuvunanyizibwa ng'omusirikale omuyigirize Momote taina musango alina family alina abaana b'okulabirira Momote olw'ensonga nti ye yali akola obuvunanyizibwa bwe ngenda kukubiriza bakulu bonna mu magye mu poliisi bannayuganda mwenna bami ba parliament abalumirirwa omukyalo no bambi alina abaana alina ne family Major Auma Kismat ali mu Barracks Makindye Momote bwe mba mugoba magumu magye mu dismissing ajja kukola emirimu emirala Momote kati okumanya nale mu bantu bagikowa kasikiti kano ka muganda ffe bamuyita Pastor Pinto kansanyusiza nnyo n'okusinzira ku bibadde mu kulonda kwavuuka wonna nga basimba ebitooke basimbawo bidomola basimbawo ki omugenzi ye naye yavudde mu kufa kwe nga bawadde wa enale mu kwogerera ku mukolo gwe n'amugoba naye bwe yamaze omugoba ate n'afa abati emirambo munansonyomu katono njagala bategeeza mweteke nga bukyali kali mu sikiti y'okufa omuntu ng'afudde bw'oba otya emirambo very sorry njagadde kutegeeza nga eno disclaimer oba kakutero ka alert
ati emirambo kano ngenda kazanya kalimu omulambo niyo mulambo gwazu kusene gwogera nga bagutegeeza ati wena mwagenda kwogera kufa kwako kufa kwe kalimu oluyimba lwa Paulo Kafeero naweebwa omulimu ogw'okwogera ebyafaayo n'eddambe lya muganda wange Bintu Nsumba ze bapita liiso lya Ngege zaakiikiridde omulambo guno okugwogerera. Twagala okwebaza chairman w'abavubuka wa NRM wane Bukoma Nsimbi sebo yimirula abantu bakulabeko wenagamba beroma bakugamba tweyaniriza abenale ayambadde leero umugobe ku mukolo gwange mpumule emirembe mugobe wowe nale kale abazinzi wano wenjo katono nnyo wano tweyaniriza abena Bukoma Nsimbi w'abavubuka wa NRM wane Bukoma Nsimbi sebo yimirula abantu bakulabeko wenagamba beromagezi bakugamba tweyaniriza abenale ayambadde leero omugobe ku mukolo gwange mpumule emirembe mugobe wowe nale kale abazinzi mwangweko mumutwale agenze sebufa nawe kuko byaleese owe nale kanyeze bakuzika sawa 10 nyenze Bomagezi wanti itachagulanyi abasabira omulambo gwange sawa meka sawa meka yamanyi obampaka munasonyiwa olwayagadde basesa mufunemu ku rhythm empi y'okuseka mbadde n'ebinyiizo bingi nnyo kalinga nasooka obbasesaamu then tuleke tugende ku kiddako mukitegedde bulungi nnyo kale mumpeemu no katumalirize lumu emyaka giweze ng'enteekateeka ya Nyando Yosoferi ey'okusaanya ebibiina by'obufuzi yeeyisizeewo byayagala era abadde akikoledde ebbanga yeekulyetingira opposition ye najja nenwala ne DP block ne bampuuga abasinga obungi mwanvuma ne mukola mukyekyo sikyakifaako wabula wetwogerera essaawa zino mujjukira bulungi nnyo Mpuuga nga amaze okwekyanga avudde mu Nuupu basaba structures basaba constitution basaba bukinga kye baali baagala kumanya structures za Nuupu ziri ludda na buli kimu olwaleero Mpuuga ekibiina bwe kyamulebye okulukige Kampala agenda kiro kigira Masaka kati yatandise country tour gyagenda okusinkana abantu be aba state already betumanya abaddemu nga omwami ono yakoze n'ekintu ekisinga okutiisa oba ekisinga okusesa kitya mujjukira president bwe yagenda mu bitundu bya Karamojja n'akola memorandum of understanding n'abatuuze b'e Karamojja eyo b'e Soroti. Memorandum of understanding yari handwritten. Memorandum of understanding yari handwritten. Endagaano enkole mu mukono muwandiike ogwabulijjo ogutali guno ogw'omu computer. Era n'ayogera nabo ne bakkiriziganya bakola endagaano eyo. Mpuuga maana ye kyakoze already lwokuba nti ali ku mission mwena kye mukyakoze mu forensics. Mpuuga ye kye yakoze lwokuba nti ali ku mission bamugamba agenda asosanya Nuupu ng'anoonya buli structure weri bagiwe ssente eveemu. Already atambudde n'empapula ze nga ziri typed nga zeetekako just kufiiringamu nga ne title eriko waggulu bagiyita defection, memorandum of defection. Wembagambira nti bulijjo mugamba nti ababitiibwa bategeera naye obwongo butono nnyo. Mujjukira president bwe yali Soroti yakola memorandum of understanding n'abasajja n'abakadde b'e Soroti ngeri mukono muwandiike handwritten. Wabula Mpuuga maana obusiru obwakabano you already aina forms zatambula nazo nga ziri well typed as if nti kyakola akimanyi nga kiri well arranged yeno form ye gyatambula nayo. Ogira bulungi nnyo
genda okwate memorandum of understanding president yawandika n'abasajja b'Esoroti ogikomparing n'eno olyoka omanye nti bano abasajja abadde bafere mu opposition okumala ebbanga ddene nnyo. Era ya president yali ekwatagana n'abantu ng'abasuubiza ebyokukola wabula eyo ono eriko defection. Ekigambo defection ndisa defectors okusinzira ku programu yamu ngabo yali. You understand? Kuliko ekigambo memorandum waggulu omutwe wano ogudda kulaga defection from National Platform Party coordination with Democratic Front. Chembalete mwategedde mu ntandikwa nti bano baamuwa ssente ng'alina okunoonya structure za nuupu okunoonya ba coordinator ne Wood wali badde bakikola naye nga kisaasoso balema kati yagenze atambula mu district era babikolera mu hoteli ez'ebbeeyi nga batambuza papula kino. Mbagambe genda okwata ebbaluwa ya president eya memorandum of understanding between the people of Soroti and this one. This one is well typed ngerinda kujuza mbujuza. This shows that this gentleman, they had a mission of destroying the Nope before, but nobody knew it about it apart from me. Nkulaze buli kimu kyonna ekiriko nenge ekikulu ekiriko bakiyita defection kyoba otunulako ennyo. Tunula ku kigambo ekyo defection kyoba oteekako nnyo kiikyo kankijeyo oba defected nekiri defection kyoba oteekako nnyo essira ye form gyatambula nayo. Ndozo omulawo mukulu oyo. Abantu bano twabagambanga muloza tusaaga. Teyakomye okwo mukulu oyo era yono wano mumula bulungi nnyo. Kati bw'otunula ebifaananyi bino nga bw'obiraba njagala otunuulira bifaananyi bino ye kennyini omulaba tunulira abantu aba defector bwafaanana bw'otunula facial expressions z'abantu abo naye kennyini kitegeeza these are state mafias and state agents abasetingidde okukola ebintu ebyo. Kati kyeyasoose okukola ali mu copy and paste kyeyagenda president kyeyagendamu kati kyali mu kukola ekya copy and paste. Bwe yagenze eyo sebo n'ayagala ne bamutikira n'omutikira yono wano era omulaba kati wano yono mujjukira president bwe yagende bamwambaza olugoye lwabali olw'obuwangwa n'ennono kati naye yagenze bamwambaza wulira ekyalo kiriko kyayimaani kati mu nkola eyo ey'okukyankalanya ebina by'obufuzi bulwabawo okulonda ebadde ng'egenda mu maaso nga mmwe temumanyi kyovula nabagamba nti kibadde kijja kubeera kizibu nnyo Museveni omuggyako mu buyinza nga tomaze kudetectinga baani baakola nabo. Kati Good Enough maze okudetectinga baani baakola nabo era badde bakola mulimu ki kati mugutegedde. It's up to Ugandans to decide wawoogwa na kicho genda okuzaako. Obufunze emyaka ndoza giweze eno b'etaano nakola ka video nga ndi ne Kojjo Mugezi ne bagamba nti Uganda okubeera liberated politically waliwo bannabyabufuzi abalina okufa. Mpuuga y'omu ku bo n'akabinja konna bano abantu balina okufa baveewo to liberate Uganda. Lwaki?
Museveni yagezaako okubeera byobufuzi ebya democracy ne bimulema n'agenda mu kalulu ka 1998 teyawangula gundi yawangula akalulu Paul Kawanga Semoge ne Paul Mwanga n'akawaani n'akawobote Museveni yeye kimunyiiza n'agenda mu nsiko bwe yagenda mu nsiko factors ezamutwala mu nsiko zezino wano Museveni yagambe kyamutwala mu nsiko kwaliwo vote rigging, fraud, kidnapping, ne extrajudicial killings. Ku issues zinenya njera kubuuza ky'ekyawukana ku byamutwala mu nsiko. Vote rigging is taking place. Fraud is taking place. Kidnaps zigenda maaso. Extrajudicial killings zigenda maaso okutta abaana. Nga n'olwaleero wetwogerera ku kitebe kya National Platform omukyala abadde yambadde bulungi nga anekaanekanye abasajja ba military bajja ne bagaba mwambule kino tekikkirizibwa nekikyo omukyala baagala mwambula mu public wuuyo omugimu ovula National Platform nga baagala kwambula mukazi abasajja baagala kwambula mwana wa mukazi wa nkyuka mu public bamuggyemu ovulo nga baagala muleka bwereere boolaba abo boolaba huyu bagenda mukazi baade bagala mwambula misana tukumba mujjemu engoyi omulaga bagala mujjamu engoyi misana tuku huyu bagenda mwambula baade bagenda mwambula ku kitebe kyennyini ekya National Platform kati bw'otunulira ebikolwa ng'ebyo amagye gali unprofessional. First and foremost, let nobody lie to you, including Museveni, that his army is professional. Museveni's army is full of uneducated fools who can't think beyond their training. Because if you're a well-trained soldier, you're supposed to respect the rule of law. But Museveni himself is not qualified to be that office. Is not qualified to be that office. His fellow Bushwa generals, they are not qualified to be there. Because they are not educated. An uneducated person. Someone who went to school. You can't behave the way the military and the police and the army they are behaving in Uganda. Omukazi yalina okukwata mukazi munne n'omusaakinga alina omusaakinga. Omusajja otandika otya okukwata omukazi omukwate ku mukono omuggyemu engoye. That is human right abuse. Ekyo kimenya amateeka aga Geneva Conference. Gamenya amateeka ga Geneva. Omukazi yalina okukwata mukazi munne n'omusaakinga alina omusaakinga. Toteekeddwa kukwata ku mukazi. Kyembagamba mu basajja batamanyi ddala Uganda bali mu mateeka. Omukazi nga yo police yalina okukwata mukazi munne, omusajja nga mukazi w'amagye yalina okukinga mukazi munne. Negwe omusajja watifu omukazi akugulako omusango tumwali mwagala mu rapinga. Ate nga mubala rapinga mu Torture Chambers. Kubanga temwasoma temumanyi mateeka. Kati tukize ku kiri kyenkugambye nti Museveni yagenda mu nsiko ng'ekyamutwalayo vote rigging, fraud,
kidnappings and extrajudicial killings bibigenda maso lwalero. So Museveni, you think you have the immunity of doing whatever you are doing against Ugandans, and you think you are going to go away with it, the way how you behave? No, it won't happen. According to the research and the intelligence we are organizing right now, the youth elections, they have exposed whatever is going to happen in the forthcoming election or in the general elections. And people are prepared right now. This is the secret. But boy bange mwana jemuli oyajaga nti ebirumba byogera kubanga aliwo tutali Uganda. Muganda wanga mateka gasoma nti teri musirikale ndakirizibwa kuba muntu civilian nga talina kyakulwanyisa. Mweche mutamanyi Museveni abateekamo kodi ya fear. Lwaki nkimanyi buli muna Uganda otesas teri atate sound ya sas kabere musirikale abalitya. Goloza bannakenya bagenda kumala kulya nnumbi basooka kolaki. Munnakenya bwaba asazeewo akakodyo kakano Museveni akimanyi nti bannayuganda batiitiizi bwomukuba akatebe kakirya gasa agenda kudduka bwokuba essasi bagenda kweyera. Teri musirikale asobola kukuba close bullet mu mateeka takkirizibwa. Wabula Museveni bwabagamba nti mukuba amasasi mu bbanga mwenga mudduka ngagamba oke kiwedde katubatiisizza. Kabulazo unaku musirikale wali kuba amasasi 5 mu bbanga temuseetuse wadde okuvaawo. Bamukubira wese mugamba cease fire. Ekyo mbadde temukimanyi bino basomera fayiro enneekusifu mu mateeka amatuufu agakwatagana n'abasirikale ne komandi z'abawadde. Babagamba abantu abo makuba amasasi mbatiise mubakukuba mu bbanga. Naye singa okuba amasasi mu bbanga ku civilian atalina ekintu n'ataseetoka, cease fire and retreat. Kati ekyo mbadde temukimanyi. Ekyo Museveni kyakozesa okuba amasasi mu bbanga. Noba kubyo omuntu n'omwana amutira ukitegeeza ati amajje gonna agenda kuvunanibwa naye nyini agenda kuvunanibwa omusango okutta omuntu. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Kesi ya 2019 neye Kayunga ekyali mu IC mu International Criminal Court gyeziri file gyeziri. Tugenda mu protest vote. Olumbi yabyogera kubanga ali Bulaaya. Muganda wange nze nnoonyaako mu 2010 munnyoonyaako mu bintu bye Kayunga. Mutunoonyeeko. Fibatu kubadde emigo batusibasibadda mu byobufuzi nga tukola defiance. The moment omanyire ebintu nga Museveni abetaddemu kiba kitegeeza nti aba awedde era kasita bakuba amasasi abantu bagaana okuvaawo. Babagamba retreat or cease fire kubanga kiba kiddako baba bagenda kuba bantu masasi. Ate ekikuba omuntu esasi nga omuntu nga talina kyalina ogwo musango gwa International Criminal Court gwa naggomola. Kati ke kakodyo ke bazanyisa ku fayiro zammwe kye mutamanyi ku fayiro zaabwe kuba amasasi badduke kasita mudduka baba bamaze okuwangula. Wano ku pepa nkyogera mukiwuliranga ekizibu n'ekyangu. Era ojjaka nti Alumbi yabeera kubanga ali Bulaaya no. Mu bazungu kibaddeyo mulaba ekibadde mu Amerika mu bantu abatalina mpapula abantu gankube n'awanika emikono mu bbanga gankube nga tasobola gamukuba. Ne mu bakuba essasi limu ne mudduka. Which is okusobola okudduka. Ne tebalina gati zisobola kuba bantu ku masasi bakta. Era order ziga nti kasita mukuba masasi mu bbanga ne bagaana okuvaawo retreat. Tokuba muntu sasi. Era ne Museveni akimanyi bulungi nnyo. Tosobola kuba civilian nga tali unarmed civilian tosobola mukuba. Naye ekyo nkibalekedde. Kati lwaki mbaga ebigambo bino. Museveni ekyamutwala mu nsiko kwali kubba bululu, kutta, kuwamba na byakiyaye. Wabula Museveni yamanya nti ajja sanga obuzibu ngeri abali benkwe bangi nnyo. Manchi yakolanga buli muntu yenna gwe yasuubizanga nti wanko yamulyangawo. Ekyo kibuuzo abali mu lutalo bajja kubuulira bakubanga obukumbi bayita obuhuni. Pilato y'omu ku baabulidinganga basejjusa Salimu Sale abanalweyise baalidinganga obuhuni. Tumwekengera timbega nga bakubirawo nga bakutta. Museveni okutuuka we yatuuka okuwangula olutalo olwo si ye Fatuma lwakayiira. Yamala kutta buli nkwezenge gy'asuubira nti nkwezenge kuba baali bajja mulemesa. Kati otujja tukwasa ekyo litalaati nti ono mukyamu gwe n'obuukabuuka nga totegedde mba nkusaasidde sina buzibu naawe. Bwe tugga nti kino kikyamu gwe n'obuukabuuka nga totegedde sijja kunenya. Enkwezenge sigala nkwezenge. Kyokula Museveni mu video yagamba nti when I detect
that you are against me or the system, I don't leave you there to stay long. I remove you from there and then kubanga yakimanya. Lwaki katika nsoke nkubulira ekigambo kino. Abantu bangi nnyo mu kino empapulo lwa leero olwajjo wiiki eno mwezi gwonna tubeebaza mu bali nnyo kujja. Kano kammwe. Olunaku lwe batagenda bawa kaadi n'abatagenda ozifuna bamwemanyi temukole ensasagge mutambule bulungi ng'abalongoose. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna abamanyi talina gwatamanyi. Bakansala abaali aba MP abaali abasindikiddwa obusindikibwa mwenna abamanyi. Ku lunaku lw'okugaba kaadi ng'akasengejja katuuse batakuwa kaadi toyomba yitirayo ng'omuki ng'omulongoose. Wabula bw'onojja independent ogenda tutegeeza ekituufu kye mubadde nakyo ku missioni era gwe tekijja noza mboli ku shuwadiyo bagenda kumma kaadi kino nkibabuulidde eri abantu bagenda okumma kaadi bategeere kubanga Kyagulanyi buli omwamu omanyi tana gwatamanyi. Na kino nkikugamba bwe mba nkwogeddeko ne bakomera bakwogerako nti oli munyampi oli mufu nojja ku kitebe ng'osuubira nti bagenda kukuba amagigenzirizo oba okukaanya teri agenda kukaanya. No way, nobody is going to treat you the way how you think that you are going to treat you badly. Nobody. You are going to be allowed in, you do whatever you want to do, then you leave, you go. But the judgment day is coming to judge. Akasengejja tebagenda kuwa kadi. Fwe tukwagala kuba emisota gyonna Kyagulanyi agimanyi. So please, stay calm, mwongere okujja, but unfortunately ekyema kiri ekintu kimu. Tugenda funa battle y'ebigambo. Tugenda funa battle ya propaganda blackmail towards nga bagaba kadi awo. Tugenda funa battle y'ebigambo ne propaganda towards nga batandise okugaba kadi. But defectors betu batusuubira nti badegera ku defecting bagenda ku defecting at that particular moment olw'ensonga nti buli kimu baadde bamanyi tukimanyi bulungi nnyo ne Kyagulanyi amanyi buli omu era abategeera era tagenda kukola nsobi. Kino kibategeeza mwena bafuutu soja nga wasoma genda ogye empapula era ozzeeyo empapula. Gwe wenna ng'oli ku posti gye weepikira okubeerako tewawa omuntu yenna oba ani akugamba nti ogenda gisobola. Genda okole ground work tegeeza abantu bagende bewandiise bajuze endagamuntu zaabwe nawe kola ground work ojje ku kitebe oteekeyo empapula zo ebisigadde bijja kwekola byokka. Mulya bulungi nnyo ebisigadde byonna njja bibagamba wiiki ejja nga nfundikira. Mr. President buno obubaka njala bukusaba muganda wange akalwa akawedde ndowooza ng'oggyeko amaanyi go katina ge yakuwa n'okwagalako 40% bali ba foot soldier abatambula eggwanga lyonna nga tebasula waka olumu basula tebanaabye. Tugenda mu kalulu waka protest vote ne ba foot soldier balina bye baagala okugamba. Nziramu okusaba omulundi ogwokubiri n'obuwombeefu nkusaba ofune lukuŋŋaana lwa foot soldier omuli abapa n'abakadde beweesiga nga gw'oli muwekka nga temuli mukulembeze mulala bakusiikira ekifaananyi ekiriwo olwaliro ku kitebe, bakusiikira ekifaananyi ekiri mu community, bakusiikira ekifaananyi ekiri mu registra, bakusiikira ekifaananyi ekiri mu ggwanga lyonna, bagenda kusiigira n'ekifaananyi ky'akalwa akajja. Mr. President, nkusaba n'obuwombeefu, nkusaba abafuutu soja bakola 40% kalwako kali akawedde. Nkusaba bambi sinkana abaana bano before nga tetunnagenda mu engagement zonna za campaign. Ba MP tebatuwerekera akalwa akawedde. Kwaliko babiri basatu bana. Bafuutu soja bakola omulimu. Nakati nkusaba mukama nga tetunnagenda mu kalulu kaddako, nkusaba sinkana bafuutu. Oba sinkanidde Magere, oba sinkanidde Busaabala, obe wantu wonna nga gwalimu ng'omukulembeze beetaaga gwe ng'omuntu tebeetaaga muntu mulala yenna. Lwaki nkisimbako essira? I don't trust any politician, but I can trust a foot soldier. Mr. President, I can't trust any politician, but I can trust at least a foot soldier. Mr. President, nkusaba n'obuwombeefu ssebo before nga tetunnagenda mu kalulu konna. First meet foot soldiers. Bakubuulire. Bagenda kusigira ekifaananyi ekiri ku secretariat. Bagenda kusigira ekifaananyi ekiri mu society. Bagenda kusigira ekifaananyi wajje tulaga. Naawe kennyini bakusiga ekifaananyi kyo bakikuwe bwe bakikuteere ku mmeeza otegeere. Naye nkusaba tokkirizamu omukulembeze n'okuggyako gwe wekka.
Nebo baba bajja essimu zonna bazirekeyo tebajja na simu bokizo ba meeting amasimu gabagalekeye waabwe ero jafuna omuntu agenda obakebera nga tebalina kintu kyonna kigenda ku recordinga incidents yonna na questions zonna Mr. Kubambi nkusaba mukama wange bafutu soja bakola 40% akalwa akawedde bamemba parliament ne bakansala simene baate bonna tekuli yaliwo bafutu soja baliwo bakiikira ekibinja ky'abababula abattibwa n'abaazonanyizibwa baavaawo batamanyikiddwawo gye bali. Mr. President, sabo tuleko mu ddiro lyo otandika okuzaayo akatambe 2019 waliwo figa z'otakyalaba ku kitebe nga tezaalya wabula zaasikamu busisi bwe ziti bino nze njo byogera nze kateri agenda byogera. Mr. President, njagala tule mu ddiro lyo wali ku flat waggulu osooke osikemu flashback 2019 abaana bonna abalina solidarity bootakyala tebaalya basinga obungi no tebaalya wabula balina bebasirikira ne bagenda nebaga katuveemu atusooke tusirikemu ne bagenda omuli ab'obuwala n'abaana b'obulenzi nga tebaalya nkiddamu nga abaalya bo tebamanyi baalya bagenda naye eri abaana abataalya nga bagenda nga balina ekintu ekyabajjawo nga tetukitegedde. Nkusaba n'obuwombefu Mr. President onfunire meeting y'abaana abo before nga tetunagenda mu kalulu. Bala abasajja b'amasuuti ba politician tebalina kye bagenda tuyamba, tebagenda kuuma DRC fomu zaffe, tebagenda gobagana poliisi, tebagenda gumikiriza tear gas, tebagenda kubeera campaign trail, ogenda kubeerako n'abafuutu soja. Nkusaba basinkane nga tewaliwo mukulembeze n'ogu nga gw'oliwo wekka n'abaana abo. Bagenda kusigira ekifaananyi nga bwe nkikulaze. Sikusabangako kintu kyonna kinkolera. Please Mr. President, nkusaba osinkana abaana abo bonna. Bali presenting abaana abali mu makomera abaafa n'abo abaasirika. But they are willing nenga bayina ekintu kibajja okugamba ng'olina ebintu by'otamanyi ng'era tebasobola bigamba kubanga nze nti ku kitebe waliwo ekikono kingi nnyo bino bigambo nze ngenda obyogera teri agenda bigamba bloga yenna ku kitebe oba ku security waliwo ekikono waliwo ne information gye tusobola kufuna nga bagikumya mu kkubo nga tesobola kutuukako nga yandibadde eyamba. Oyina abantu beweesiga basobola nenga bo okusinzira ku message bansi nti beetaaga kusinkana gwe ng'omuntu omu nga tewali mukulembeze yenna. Tugenda ogenda mu kalulu wali ng'otegedde ekifaananyi kifunye bulungi nnyo nga bwe kiri era otegere kigenda kuyamba gwe ng'omuntu, kigenda kuyamba pate, kigenda kuwa piki eri ku ground ku grassroot ne piki eri mu society across the country. Then we'll get to know you get to know the right picture wetulaga mu kalulu. Wanasobola kusukkawo video wedde mukaba bakubira tujja kusinkana kuna kondozo resande ebumuli bya Bulange Mengo bakomredi mwe nabaddeko mwe bale abakyakola emirimu gye gimwe bali nnyo bali ddala n'abakulembeze. Video ngimaliriza mweraba.